The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future. United alina owooluganda lwo mu bitundu ebya Iran ekyo ndo kiba kyomundo kya Buwalabu ng'ennamba ye ey'essimu teriiko fuba okulaba ng'oyita mu bantu ate bekikwatako okuba ng'ogenda mu maaso okubeera ng'ate omunoonyaako. Alina omuntu wo mu ggwanga erya Isirayiri nayo genda mu maaso okubeera ng'ate omunoonyaako. N'alina omuntu mu bitundu ebiri mu kyondo kya Buwalabu yongera okuba ng'ate onoonya ku bantu bo lwansonga nti ekiri mu ggwanga erya Iraani kitokota si kisaanikire ate era n'ekisuubirwa okubeera mu bitundu ebyetoolodde eggwanga erya Isirayiri nayo kisuubirwa okutokota nga si kisaanikire naddala emawanga ago agalina military bases eby'eggwanga erya Amerika. Ekiro ekyakeseza olunaku olw'omukaaga Donald J. Trump yavuddeyo n'alangirira nti eggwanga erya Amerika lyabadde mu butongole nga teryekwekeredde yadde lyabadde litandise okuba nga ate litongozza olulumba ssinziggu ku ggwanga erya Iran. Kino nno munnanga ndaba kikoleddwa nnaku bunaku okuva ku nnaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa January omwaka 2026 eggwanga erya Amerika bwe lyakola olulumba ku ggwanga erya Venezuela era ne likola operation gye baatuuma Absolute Resolve Operation US Special Forces era ne bamaliriza nga baali bakapchalinze President wa Venezuela amanyiddwa nga Nicolas Maduro. Era okwo baagattako n'omukyala we amanyiddwa nga Syria Followay era nga baakwatibwa okuva mu ggwanga erya Venezuela bwe batyo ne batwalibwa mu ggwanga erya Amerika. Era nga Amerika yali evunaana Venezuela okubeera nga ye yali ewagira obubinja bw'abayaga abatunda enjaga mu ggwanga abakukusa enjaga nga bagitwala mu ggwanga erya Amerika. Era bwe baamala okuba nga balumba Venezuela omukulembeze ne bamuggyako bw'atyo baaleka eggwanga nga teririna bukulembeze bulambike. Ekibuuzo gavumenti ya Amerika era bino byakolebwa nga President Donald Trump agenda mu maaso okubeera nga ate abyekkaanya ku kamera nga bw'oyinza okuba nga ate olaba bwe kiri ku screen yo. Kakati ekibuuzo omukulembeze ow'oku ntikko ow'eggwanga erya Iran Ayatollah Khamenei amanyiddwa nga Supreme Leader eggwanga erya Amerika liyinza okusobola okumukukunulayo yonna gyali gye yeekwese gy'aduumirira ne bamukwata ne bamutwala mu ggwanga erya Amerika. Ebyo bibuuzo omuntu byakyagenda mu maaso okubeera nga ate yeebuuza. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Amasasi gaakubwatukanga popcorn bwe pa era n'alabula abantu abali mu ggwanga erya Iran nti bwe kiba tekikwetaagisa nnyo
tofuluma sigala munda kubanga wabweru embeera tegenda kubeera nnungi bomu n'amasasi bigenda kubanga bibwatuka buli wamu n'akwata abo nno abayinza okubanga be balwanyi naddala mu ggwanga erya Iran n'abategeeza nti nno kano ke kaseera kammwe okussa wansi ebyokulwanisa muwanike kubanga singa temuwanika munnange ekinaabanga kiva mu yeebiraka mujja kubanga mugenda mu maaso okubeera ng'ate mukitegeera mu kapaati kaffe akaasoose yategeezezza bannansi ba Amerika nti munaatusaasira fe okulumba tulumbye naye nga bwe mukimanyi nti mu ntalo mubeeramu okufa tetulina kyakkola wajja kubaawo abafa naye kino tetukikolera ffe kubanga n'obudde bwaffe buyinza okubanga bugweddeko ne twagala kukikolera baana baffe ba mu maaso basobole okujja mu nsi nga temuli bantu nga bano aba Iran abagenda mu maaso okubeera ng'ate bawaanyisa ebyokulwanisa eby'omukka ogwa nuclear so eggwanga erya America nga liwo mu eggwanga erya Israeli omukulu yagenze mu maaso ng'awaga. For many years you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. Okufaananako n'amawanga amalala agabadde nga agagenda mu maaso nga gakabira eggwanga lya Amerika nga gagasaba okukola ekyo ekyakolebwa mu ggwanga erya Venezuela ne mu ggwanga erya Iran abatuuze baayo mu mwaka ogwa 2022 baavaayo ne bagenda ku makubo nga beekalakaasa olw'obukulembeze obw'omukulu oyo oba supreme leader amanyiddwa nga Ayatollah Khamenei era nga mu kwekalakaasa okwo baavaayo ne basaba eggwanga ery'omu Amerika okuvaayo libataase lisobole okuba nga libagirako obukulembeze oba omusimira mu bbwa obw'omukulu oyo Ayatollah Khamenei. Kakati Donald Trump ng'amaliriza obubaka bwe yabategeezezza nti mumaze ebbanga ddene nga muyaayaanira omufuzi ow'ensi eno eggwanga erya Amerika okuvaayo tubataase. Now this is the time bwe tunaamaliriza operation zaffe mu ggwanga erya Iran tugenda kubalekera eggwanga lyammwe musobole okubanga mulonda obukulembeze. Now you have a president who is giving you what you want. Ekibuuzo eggwanga erya Amerika linaasobola okubanga ate livuunika obukulembeze obw'abannaffe ab'abakulembeze ab'oku ntikko abamanyiddwa nga Khamenei aba Ayatollah era nga buli mu myaka 4 n'omusobyo. Ebyo byemu kwe tugenda okubanga ate twebuuza olunaku olwaleero. Ekibuuzo ekyokubiri embeera y'abannaffe bannayuganda abawangaalira mu kyondo kya Buwalabu nga tukyagenda mu maaso n'okutawaana n'abaana abaliyo eyo nga baba bakonkomalidde bukonkomalizi. Olutalo luno luyinza kulekawa abaana naddala bannayuganda abadduka mu mawanga aga Buwalabu okusobola okubanga ate banoonya ekigulira magala eddiba. Essaawa zino olutalo luba luseewo kigenda kuba nga kibalekawa. Awo nno bwe tugenda okuba nga tutambulira mu show ey'olunaku olwaleero ngenda kuba nga ndi ne Lawrence okwongera okuba nga ate twekenneenya ensonga y'olutalo oluba luseewo wakati w'eggwanga erya Amerika Israeli nga beŋŋanga eggwanga erya Iran kigenda kuggweera wa. Kino ekifo kisaba okulola ebintu ebirungi n'ebitone omwana we by'alina. Ng'omuzadde yenna yagaliza omwana we ebiseera ebirungi eby'omu maaso tukwaniriza ku Trinity Love School. Wano ku Trinity Love School tukkiriza nti buli mwana alina ebitone n'amagezi ebirinza okusabuukululwa. Trinity Love School ssomero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisulo awamu n'abo abava ewaka. Ebisulo by'abaana biyonjo bigazi bulungi okugattako endya ennungi eddwaliro eririmu abasawo abatendeke wamma ddala ebyobulamu bw'omwana wo ne biba nga bigonjoddwa. Tulina emmotoka ezisaabaza abaana abava ewaka, tulina abasomesa abatendeke mu bungi ddala, tulina ebyemizannyo ebyakatemba okuwuga n'ebirala bingi. Leeta omwana wo ku Trinity Love School tusange Nyanama awamu ne Bunnamwaya Ngobe. Trinity Love School, together we shine. Kusaimu official na josinzira okubanga atotulaba nkwebaza okubeera nga atotwegasseeko akaseera kano yonna gy'owangaalira bitundu by'ensi eno nkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko era okubanga ate kw'oli.
kale tuba tuyingiddewo nyongera okuba nga ate nkwebaza okubeera nga ate otwegattako kakati yongera okuba nga ate olayikinga vidiyo eno gyokoma okugirayikinga oba ogiwadde omukisa okwongera okutambulira ddala okutuuka gyetandituuse ate bw'okomentinga kituyambako okumanya endowooza yo bwetambula era bweri n'ebyo by'olowooza ate okwo bw'onaagattako okulaba ebbanga eriwererako ddala ojja kuba nga tukoledde ddala obulungi obusemberayo ddala naye kale njagala okwebazaako bannaffe abatuteekamu ssente wekuli abannaffe aba Clarion Integrated Logistics batikka bintu nga babijja mu ggwanga erya Abu Dhabi nga bayita mu ggwanga erya Uganda tuli kwamulya port eddeira ate wano mu Uganda tuli ku Diamond Trust Building so tukutegeeza gwe asuubula e Dubai ng'onoonya omuntu omwesimbu asobola okutambuliza ebintu Clarion Integrated Logistics papalireko bantu balungi nnyo bajja kusobolera ddala okubeera nga ate bakutuukiriza ekirooto kyo bakutegeeza nti nno musuubuzi bakolagana naawe ate naawe atikka kamu osobola okuba nga otikka nabo kaakati bakutegeeza nti ku nnyonyi bintu nnaku 3 biba biri Kampala nnaku 18 ebijjidde ku mazzi bibeera bituuse so okusalawo kukwo okumanya kiki osobola okuba nga ate okozesa okusobola okuba nga ate otikka ebintu byo bituuke e Kampala kale nja kuba nga ate nkutegezaako okuba naffe aba Rosemore Beddings abo nno batunda bya mu kisenge tukyagenda mu maaso ne packages zaffe ez'abaana abato 15,000 11,000 buli kimu ekyokwebakako abakifuna 35,000 n'okwambuka waggulu obuliri obw'omuntu omukulu kakati kyonna kye weetaaga ekyomu kisenge gwe tobuuza kibuuzo kuba kubi ku ssimu ate ffe tukuwe buli kimu ekyomu kisenge ffe tuli kirina tusangibwa nno Kasubi bwe tuba ku bitala booti ng'agende Namuŋŋoona ojja okutusanga tukubireko ebisingawo osobole okuba nga ate obitegeera kale olunaku olwaleero nina Lawrence we tugenda okubeera nga ate tutunuulira ensonga ez'eggwanga erya Iran n'ebigenda mu maaso sayidi ekigenda mu maaso zitandise okutokota okutali kwekwasa ziboggola Middle East yonna omuyiraani olutuuse kakati Uncle Ayatollah mugundi ene yakagwa eno Geneva Summit omwana yajja n'ekifaananyi kye yayuliza mu bantu tekyali kya Ayatollah sijjukira bulungi incident waliwo omwana yajja n'ekifaananyi n'akyuza bw'ati naye nga na omusajja wa malevu ne ngamba ono tatya kufa omanyi Ayatollah amawanga g'abazungu gamubadde bubi ebbanga lyonna naye katusooke tutandike ku kigenda mu maaso olunaku olwaleero America ne Isirayiri bagguddewo olutalo mu butongole ku Iran Abayisirayiri bagituumye operation Lowering Lion operation empologoma ewuluguma jukira kikwekweto empologoma wuluguma jukira America ebadde mu nteeseganya ne Iran ku bya nuclear America ne Israel bagamba nti Iran teteekeddwa kubeera na bbomu ya nuclear wansi w'enjuba kati bali bakyabiteesaako Israel nereetamu akalipa akalala nti Iran era tekkirizibwa na kuddamu kukola mizayiro zikubawala kati enteeseganya ezo zibadde zitambula ndowooza ng'olaba America ng'eyongera okutwala ebyokulwanyisa mu Middle East erina agameeri gaayo gano aganene ageetikka ennyonyi ennwanyi amaato amalwanyi n'ababaaya ne baba tebalina we bayimiridde basinziira kwaga amaato ne bakola ki ne bakukuba enteeseganya zibadde zigenda mu maaso en America bwetwala ebyokulwanyisa kakati olwaleero America President Donald Trump n'avaayo n'ategeeza ensi nti tuguddewo olutalo mu butongole ku Iran tugenda kukuba nuclear waabwe yenna tugenda kukuba amakolero gaabwe aga mizayiro byonna tubibetentebetente kubanga Iran ya bulabe eri eddembe mu nsi yonna tulira era bakubye ebibuga bya Iran 5 bye bakeereddeko amagye ga Isirayiri gakonfaminze nti go geekutte obugwanjuba bwa Iran Western Iran bo gye bali mu kuba
okusensebula wabula ne Iran nayo tetudde efulumiza ekiwandiika amagye gayo ne gagamba nti ku mulundi guno America ne Israel bagenda kutegeera ekyabula ku mwenge era mu mbeera eyo bakubye dda mizairo mu mawanga ga Buwalabu amalala America gyerina military bases wangi nga Bahrain, Qatar, United Arab Emirates. Namusajja wange ansuubiza sente ebbanga lyonna ali Bahrain awo laba buli gyazi nsuubiza n'ezitatuuka nga teri kiriyo era ensonga ekwatwako erabise ate Iran ezzeewooninga nti America ne bw'enaaba yegguddewo olutalo yokka ne Israeli tujja gitwaliramu naye ate tezze yokka ne Israeli ejjiddeko kati olutalo olwo lugenda kusaasaanira Middle East yonna naye awuliriza omulungi njagala jjukire kuba oli ayinza okwebuuza nti naye abantu bano bafaaki kyekibatta producer Kebera Mugundyo kankunoonyeze wanaha kakati okukuzaako emabega katono America yali mukwano nnyo gwa Iran otyo nga gubasaza mu kabu mu bukulembeze bw'obwakabaka obwaliyo ng'era amafuta gaayo esimanga bweyagala America nga yesima aga Iran kuba baalina enkolagana nga nabe bawa ebyokulwanyisa n'obuyambi naki kakati abasajja bali abasiraamu konko ne bagamba nti ejjoogo lya America tetusobola kulikkiriza wano tesobola kujja wano neesima amafuta gaffe nga ffe tuli wano tutunula butunuzi nga tutunula tekisoboka kakati ne batandika revolution ereeta abakambwe abo bawulira bayatola the supreme leader gavumenti yaabwe emaze emyaka 47 mu Iran kakati bwe bajja ne bawamba obwakabaka obwali bufuga ne batongoza enfuga etambulira ku mateeka g'Ekiyisiraamu era ne bagiyita Islamic Republic of Iran otyo nti ebitulungamya byonna social economically politically tuyina kwebuuza ku mukulembeze ow'oku ntikko omukugu mu kumanya mu by'obusiraamu mpozi ayatola kyekitiibwa kati munnange kati aliko ayatula bamuyita Ali Hussein Khamenei oli bamuyitanga Khomeini ono Khamenei kakati ebbanga lyonna ayatola lye babadde nga be bakulembera Iran ebadde kabwanango n'Amerika kuba Iran tekkiriza nti America eteekwa okubeera ne presence yonna ku ttaka ly'obusiraamu Iran egamba mutuleke twekwasaganyiza ebintu byaffe tubisobola yes kakati era Iran ewakanya okubeerawo kwa Isirayiri era ayatola bw'aba ayogera ku Isirayiri akiyita kizimba tuma tagira bakipya kyesenza bwesenza kyetaaga kunyiga kiveero era bayatola bateeke essaawa ennene mu kibuga Tehran ng'essaawa eyo ebala paka ayatola alina we yapredictingira Isirayiri lw'erina okuvaawo akalimi bwe kalituuka ku lunaku olwo Iran ejja kuba ezimbye amaanyi agajjawo Isirayiri kakati ezze tekkaanya na kubeerawo kwa Isirayiri era ezze ekola ebintu bingi ebiyamba abalwanyisa Isirayiri ekyokulabirako Iran yeteeka ssente mu bubinja buno Hezbollah Hamasi n'akali ye Yemeni abahuthi bawulira kakati obubinja obwo bwonna tebukkiriza nti Isirayiri erina okubeerawo
kati abahusi basinziira Yemen, Hamas eri Palestine, Hezbollah eri Lebanon. Kati nga baagala Isirayiri bagyetoolooze gye bayita axis of resistance. Buli ggwanga waliyo abaguguba bava mu ggwanga lino nga bayeekera naye nga si ye gavumenti era eva mu Uganda teyeekera gavumenti ya Uganda naye ng'erekera gavumenti erinaanyeewo otyo. Era Irani nebawa ebyokulwanyisa mizayiro biki netendeka abalwanyi baabwe ng'egezaako okubawa support okulwanyisa Isirayiri. Kuba bo bakkiriza teyina kubeerawo. Era ne mu UN amawanga agasinga gagamba nti tuteekeddwa okufuna two-state solution ku kizibu kya Isirayiri. Wateekwa okubaawo Isirayiri ne Palestine nga gombi mawanga ageetongodde. Era amawanga agasinga kyegawagira. Naye yo Iran position yaayo ne mu UN egamba nti wateekwa okubeerawo ensi emu nga bagiyita Palestine. Eteeza Palestine n'awali gundi awo yagalawo awali Isirayiri. Yo Iran egamba wenaba Palestine ng'ensi yonna bagiyita Palestine naye nga n'Abayisirayiri mwebali tujja bagoba Isirayiri yagala kuba ggwanga eryetongodde naye lyagamba eryo ttaka lyaki yaba Palestine naye ng'emabega waliyo ekirala nti ettaka eriwambiddwa the Muslim Umma nga lya Busiraamu kive nnyo ate abatali basiraamu okujja ne baddamu ne bakola ki ne balitwala ekyo Ayatollah agamba tekisobokera ddala. Kakati Amerika ewagira okubeerawo kwa Isirayiri kuba yeetuukiriza ebigendererwa byayo mu Middle East. Irani teyagala. Irani ewagira abakuba Isirayiri kitegeeza n'Amerika tegyagala. Era mu Iran bwe bakuba enkuŋŋaana zaabwe balina ekigambo kye batera okwogera ekisuza Amerika ne Isirayiri nga tebeebase. They chant nga bawaga death to America, death to Israel. Death to America, death to Israel. Era Ayatollah agamba nti America is the big Satan. Ewagira ka Satani kana akatono ka Isirayiri. America is Satan omunene. Awagono Satan omutono. Kati kyovola babano bagamba nti abantu abalina ideology efaanana bweti singa bafuna bomu ya nuclear bayinza kutukola ki? Abantu abaliza okufa buli kaseera. Kitegeeza naffe bajja kutulumbayo. Era Trump mu bigambo byagambye nti Iran mizayiro zeekola bwe tutagikomako kati egenda kufuna capacity ekuba ne mu Europe ereme kukuba bukubi kati nkambi zitulinaanye kandi naffe mu Buwalabu etango tuwerekereza butereevu eno gye tuli ne mu Europe ejja kukubayo ate efune n'obusobozi obukuba mu Amerika. Kati singa efuna nuclear ffenna tetuliiwe ejja tusaanyaawo. Kati tulina kugitangira kati ereme kufuna bomu yaki ya nuclear. Ebyo mukulu abikoze yakamala ennaku 2 bagitatamu address of the National Union yakamala oku address nga address set of a national address ya America. Kakati Trump era afulumiza ekiwandiiko ne Netanyahu ne bafulumya ekiwandiiko ne bagamba kakati ku luno Iran tegenda kusigaza capacity yonna eddamu kukola bomu ya nuclear. Era Trump agambye nti kakati abaali beekalakaasa Iran okujjako gavumenti kati kyekiseera ffe tugenda kukuba abasajja tubanyangalaze muteekinga up gavumenti abaali baagala okukulembera omusajja n'abalemerera kati tuzze kati musituke guno gwe mukisa gwokka gwe mulina okujjawo abasajja abo. Kati
jukira nti America ne Isiraeli babadde balina okutya ku Iran okufuna bbomu ya nuclear. Era omwaka oguwedde Israeli yaggula olutalo ku Iran mu kikwekweto kye yatuuma Operation Rising Lion nti kati empologoma esituka kati kino bakituumye Lowering Lion liyasituka kati ewugula. aha mu kikwekweto ekyo olunaku lwa olutalo lwatwala ennaku 12 era gye byaggweera ng'abantu bangi bafudde mu Iran. Mu Israeli bagamba baafanga 26. Iran abaafa baasoba ne mu 1000. Mwolwo olutalo America mwe yayingiriramu mu kikwekweto kye yatuuma Operation Midnight Hammer. Lwe yakuba enfo za Iran weekolera nuclear. No mu nsozi zijjukira lutujijjukira myezi ng'etaano mukaaga emabega. Aha nga bagamba Iran titekwa kuba na bbomu yaki naye okusinziira ku bakesi ba Isiraeli nga bagamba nti naye obulumbaganyi buno tebwasobola kubetenta bulungi uranium wa Iran ekyalinawo mu sitowa luli baakuba tebamatira kati Isiraeli ng'egamba nti Iran tuteekwa oginyangalaza ereme kubeera na capacity ezimba bbomu eyo. Jukira nti Iran bagitawaanya mu kaweefube waayo okuzimba bbomu eyo kuva kuli president yali ani Ahmadinejad. Andoza ate mu ba president ate Nejad yasembayo okubeera ow'amaanyi ate bano kati bafuuka ate luli yalinga avuga nnyo. In fact anti Ahmadinejad ye yali musajja wa bigambo nnyo. Wa president ono president wa Busiyo mu yafiira yajja yali waggwanga yafiira mu kabibonje kyenyo. Ibrahim Raisi yali wa Iran. Naye kabenje ke kamutu tunadde ko wano. Era bagamba nti Isiraeli erabika akabenje ako yakalinamu omukono naye tebalina bujulizi tebakiremerako nnyo. Kirabika Nejad yayogeranga nnyo bakama be naye awummulamuko naye kati kiraka bakyabuliddwa president asobola okwogera bye baagala. Raisi yali azzeewo kuba Raisi yali taboggola nnyo naye nga byayogera aba akakasa. Oyo Raisi ng'akyali saabalamuzi w'e Iran yatta abantu 50,000 nga bonna abawanika kalabba wanje. Naye ng'omanye ekibassa nyambala ey'abakazi kati bano ba-activist banwanirira bakazi bambala empale omutto otadde embe lyaffe abakazi beebikkirira emitwe yatta abo naddala emukati neyeewogoma. Kakati bwe yafuuka president ekifo ky'obwa president mu Iran ne kiddamu amaanyi. Yali musajja w'amaanyi ddala Raisi. Kakati najja afiira mu kabenje ng'ava e Uganda. Kakati feesi eringa ey'amaanyi eriwo kati yayatola w'amaanyi kuba jjukira mu lutalo luli olwatwala ennaku 12 Operation Rising Lion ate abaduumizi baabwe bonna abaali ab'amaanyi bonna Isiraeli yabatta. Yabaketta ne Isiraeli nekozesa intelligence yayo netegeka meeting bonna ne bakuŋŋaana ne battira wamu. Yabayita ne bakuba. Olukiiko olowooza lwe mugendamu lwa byakwerinda kumbe Isiraeli yabayiseemu. Musajja abateeseteese mufe. Bonna ne batta buli kabinja ka Iran konna omuduumizi waako baamuttira omwo. Kati babadde tebakyalinayo basajja nsi beemanyi bakambwe. Naye nga gye bali naye tubadde tebannajja nnyo mu media mu bantu. Naye gye bali kakati Isiraeli ng'egamba nti owaaye omusajja tateekeddwa kuba na bbomu yaki yanukirya ajja kummalawo singa afuna eyo bbomu mba mpedde betumuleka n'aligita. Kuba kitulazeeko
atadde ssente mu bubinja buno naye butujjojjobya buli olukya. Kaakati Isirayiri emaze okunafuya obubinja buno kuba yagenda netta omuduumizi wa Hezbollah. Okufa nno kw'omusajja oyo kwali bbulo y'amaanyi. Okufa kwogera ku ya Hezbollah. Hassan Nasrallah. Nasrallah yali mukambwe ng'aboggola era yawa nnyo Hezbollah amaanyi ng'akyaliwo. Naye Israel ojjukira bwe yabwatula leddiyo koolo zaabwe kwe baali bawuliziganyiza netta abantu nga 50 abalwanyi. Kati nga yabasensera dda yabaketta dda. Era olunaku Nasrallah lwafa yali ne jeno wa Iran nga bazze kulaba Isirayiri eno bagisalidde magezi ki nga yakamala okubwatula bupeeja bwabwe kwe baali bawuliziganyiza. Kumbe Isirayiri nabejja ekola ki? Ebaketta. Era olwatuuka mu mpuku mwe baali bagenda okukolera meeting, Isirayiri neereeta ziri zibbomu ezisima wansi mu ttaka ze bayita banka buster. Ne bakuba bomu ne zittira Nasrallah ne jeno wa Iran wansi eyo mu mpuku gye baali beekukumi. Kati abo egenda eba nafunya Hamas eringa eyanafuye, Hezbollah nafuye, kati abahusi nabo balinga abaanafuwa. Kakati ono abadde abateekamu ssente kati gwe bakola ki? Gwe baliko. Iran kabafandinga. Naye kati Munnayuganda ayinza okwebuuza nti kati nze ebyo binkwatirako. Ffe nga Uganda olutalo olwo lutukwatirako wa bayekube we banakoowa banaatereera. Naye olutalo olwo lwa bulabe nnyo mu ngeri eri ensi yonna. Kati Iran awo waliwo ekkubo ly'amafuta gye bayita Strait of Hormuz, akagolomolo. Amafuta mangi ge tukozesa mu nsi yonna gayita awo. Kati olutalo bwe lwafekitinga awo nga tewakyali asobola kuyisawo mafuta, kitegeeza bajja kufuna amakubo ag'ewala, amafuta galinnye ku lukalu lw'ensi yonna. Amafuta bwe galinnya, ekiddako okimanyi, sukaali kulinnya, mmere kulinnya, tutuuke ng'obulamu tebukyasoboka. Obulamu bukalube mu bufunze. Era tulina kusaba nnyo luleme kutwala nnaku nnyingi. Kuba jjukira olw'e Ukraine lwatukosa, amafuta ne galinnya, jjukira amafuta bwe galinnya wano. Ne kati gavangayo. Kwotala Ukraine olwo terwasanga liita ng'eri ku 5. Yali tennatuukayo. Ye kati eri ku lwalinnya buli gwagula ku mafuta. Ngula liita. Nanti liita ya mmeka? Kati tuyagula liita ya mafuta tugula mafuta. Nti nteeramu ga mutwalo. Tokyagula liita n'omalako. Kati ngula mafuta. Ekyamazima simanyi bbeeyi ya liita. Kakati ekyo kyaleetebwa lutalo lw'e Ukraine. Ejjukira nalwo terunnaggwa. Kati ate ne luno lusituse buto. Tandise. Olw'emabega kaawo tubadde tuli mu kwenyola na lwa Isirayiri ne gundi ne Iran. Kakati ojja genda okwekanga nga abayinvestinga mu shares mu makampuni ag'amaanyi mu Amerika eyo ng'akatale k'emigabo kagudde olw'ebbeeyi yaki. Awo Munnayuganda tukubuulira waaki bw'oba osaba mulokole sabira n'amawanga agakwetoolodde ewala. Oteekwa okusabira ddala kuba bino bikwatako. Naye kakati abantu debate kyebeetandi eyinza abantu gye bandyagadde okwassociatinga nabyo. Ani asinga amaanyi? Ani asinga amaanyi? Kubanga bagamba n'omuwarabu oyo omulaba teyeŋŋangika, ayinza okuba naye alina ekimukola ekimuwaga. Luli twalaba Iran eyo yakubako okusumagiza bwe bakuba beesi ya America mu Qatar. Ojjukira. Ati eno ze baali bagikubye naye gundi za Qatar ne zigikola ki?
nezigezaako nezikonja nezistopinga ne leero bwe kibadde nerero bwekibadde so Iran tugirabyeko ng'ekuba ekyokubiri tinewoba w'amaanyi otya bw'oba ng'osimbula galosimbula wuwo ojja n'okuba n'ogenda at times kibaamu okola ki obunafunafu okutegedde bulungi yes Israel esokuba nga y'amaanyi naye olutalo luno kuyisa mu jjenje kalo eri Israel n'Amerika okusinziira ku mbeera nga bweri si kuyisa mu jjenje ekkalu kuba Iran emyaka 47 egamaze ezimba missile system eyina ebika bya missile biyitirivu ezimbye ennyonyi ezeevuga zokka ze bayita kamikaze drones yaziwa ne Russia mu lutalo lw'e Ukraine Russia zigiyambye nnyo kati ezimbye ag'amaanyi naye teweerabira nti eri mu kulwana na superpower ku nkomerero ajja kuwangula era ekigendererwa kye kijja kutuuka kati naye nga naye ajja kusigaza ebinuubula ebiwera kuba Iran ezimbye missile system si nnyangu bakedde kuba nfo zaayo we bamanyi bakole preemptive strikes nti etuuka otukuba nga terina naye era ekubye ate nekuba amawanga aga ekubye Israeli nekuba ne mu Buwalabu buli ewali beesi ya Amerika omanyi nsi nnene nnyo Iran kisi kinene era balina abajaasi emitwalo nga 10 n'okusoba kakati ensi engeri gyeri ennene buli nsonda kizibu okutuukayo n'okubayo era bo basobola okuyimirira gy'otannatuuka ne bakkuba osobola okubako wookubye nekizokuba wonna kuba kisi kinene ekyokubiri bainvestinze nnyo mu kuzimba tunnel system wansi ebyokulwanyisa byabwe babikolera wansi eyo mu ttaka ate biri mu bifo bingi ne bw'okubako ebimu byonna tosobola kukola ki kubimalayo kati nabo balina capacity kakati bano kye bakola babakuba bayita mu kukuba bakulembeze banafuye order buli wotta abaduumizi nga information flow efunamu ki obuzibu era nabo bagambye nti ssebo ku luno mugenda kakasa ekyabula ku mwenge Iran bwegambye era neesukuma missile mu nsi ezo kati ate emabega waayo waliyo obuyambi bwa China ne Russia of course abo bo tebajja mu lutalo butereevu naye we bakuyambira bakuwa intelligence information bakutemyako nti kuba wano na wano waliwo enfejjo baluma wano waliwo kati bateekateeka kukuba okusiza satellite zaffe zitulaga bweziti bakuwa amawulire ag'ekikesi ekyokubiri bakuwaayo ne ku byokulwanyisa naye bo si bangu kujja kukulwanirako bo yenkola yaabwe kati mu luna lwegota erimu direct oba indirect kati Russia yetasobola kulujjamu direct kuba bo Russia ne China era mikwano gyabwe babeewuunya nnyo kati Maduro Venezuela amafuta yagaguzanga bo nga tagaguza America naye baatuuka omuno nange enseenene bonna baasirika busirisi bo bakuyamba okyali mulamu tebakutambaala bo tebaagala kuyingira mu ntalo kakati nina ekintu kye nalaba luli olutalo olwo olwavaako aba Palestine bwe baalumba
Oze bakuba amasasi babattayo abayizirayo baali bameka 1200 lwali 1200 olulumba olwasooka eziri netandika okuwoolera olutalo lwonna olubaddeyo era lwe luvuddemu bino byonna. Olutalo olwo lulina obunafu bwe bwayongera okukakasa. Israel yali yatutimba ekifaananyi kiteri sasi yusadde kuyita mu bwengula bwayo kuyingira Israel. Era kyova olaba nti nno olutalo lubaddenga nnyo mu Rwanda ddega lw'e Gaza. Si wa Israel si wa Palestine babadde basinganga okwekubira naye nga munda eri e Tel Aviv baba bali mu kusika soda. Olowooza olutalo luno olwatuka okuweereza ebizungizi nebikuba ekire ekyo ekiprotectinga Israel si kyekiwa confidence omu Iran nti naye musobola bwe manga sosinzawo ne muweereza ebizuka asoboka. Kaakati teri defense system eri 100%. Israel erina defense systems nyingi. N'Amerika erina third system gyegiwa. Naye ku nkomerero era ziba overwhelmed. Zitubana ziremererwa. Kubanga kati ku luli Iran kye yakola ng'esindika bingi. Kati eba yakabisindika ate n'esindika n'ebirala nga bingi. Kati muba mwakakuba bino naye ng'ebirala ate bikola ki? Bijja. Kakati era Tel Aviv badde nsoma wano era waliwo ekizimbe Iran kyekubye kya myaliiro 9. Era Misrael eyitamu wadde nnyingi bazikwata naye waliwo ezikola ki? Eziyitamu kuba teri defense system eri 100% perfect. Era Iran ezezimba missile system ng'ekimanyi nti ffe ze tusobola tujja kubanga ze tulina kuba ezimbye missile ezidduka emisinde emingi gundi producer azinoonyeeko awo azikulageko wano bulijjo ayatola azitongoza mulimu ezisobola okusitula bbomu n'esitula bbomu 4 omulundi gumu n'ezireeta kati missile system eyo Iran egiwa amaanyi era kyova olaba naye eyogeza maanyi ewaga teyayaana nti bannaye tuteese bannange tugire egamba ne bwe baba balumbye tebajja kutusobola tubeesobolera naffe. Kakati singa Amerika eremererwa okusuula gavumenti ya Iran ne bwenagikuba etya n'eginyangalaza singa gavumenti eyo eyaba ayatola eremerako yo Iran ejja kuba olutalo eruwangudde kasaba sigalako. Amerika obuwanguzi bwayo kwe kujoba ayatola nga bwe yajjawo Saddam Hussein. Ne wajjawo obukulembeze obupya kyesobola okukola ekitali ekyo Iran kasite n'asigaza nga obukulembeze bakyakkiririza mu supreme leader yejja kuba ekoze eki kati nga bwolaba olutalo lwa Hamas ne Israel e Gaza. Israel ekubye buli kiramu naye okuba nti Hamas ekyaliwo bo ku lwabwe buwanguzi bwaki babakubye bo baba bakubye kubanga ekigendererwa kyo kubasaanyaawo ku maapu bakyaliko. Bwe baba bakyaliko toyina ngeri yonna bo basigala bajaganya. Era nalabye ne wano ba analyst abasinga nga bagamba nti Congo ango gyekutte ey'oku-assassinating abakulembeze be mu 23 tejja kumalako. Nalulabyeko lwazze kati emundu eseka buteddiza. Congo yafunye obuyambi okuva mu America. Omanyi ensi ezo zi super power ne bwe ziba tezikulumbye direct ziyina ababaaya beziyitamu. Waliyo abantu eyo abazimba amagye nga bantu ba bulijjo. Ojjukira ekisajja Russia kye yakozesanga
kye bayitanga prozigin erinnya liri bweri yabakoleranga ebyokulwanisa bamukubira naye afiira mu kabenje kanyonyo anti yamala ne yeefuulira Putin ye yamuyamba kati Russia neemwejjirawo ng'abafuukidde ekizibu naye kimanyi essajja eryo lyalina amagye agasinga n'ensi ezimu obungi olumu banga bagapangisanga eggwanga liba lirina operation nga bagenda gakola omulimu ogwandikoleddwa eggye lya gavumenti era Russia mwe yayitirangamu ekyo ekisajja okukola missoni zaayo kubanga ebikolobero bye bakoze Russia tebigikakatako ku lukalu lw'ensi yonna bavunaana kiri ekisajja naye kyo tewali tteeka liri international kibayindinga kiyaaye kiri awo tolina bw'okivunaana kati n'Amerika erina ebisajja ebyo kati erina ekisajja bakiyita Eric Prince producer kinoonyeekaawo Eric temuli si ekyakke Eric Prince kati ekisajja ekyo kyali kijaasi ky'Amerika kyaliko mu ggye ly'Amerika ekkambwe lye baliyita erya Navy SEAL eggye eryo eryatta Osama bin Laden kati essajja eryo bwe lyannyuka amagye lyagenda ne litandika okukola eggye eryalyo era lyali nnyo mu Iraq ne mu Afghanistan eyo nga Amerika erwana nga lirinayo abalwanyi baalyo kati essajja eryo Kongo yalipangisa lye lisolooza omusolo gwonna oguva mu byobugagga eby'omu ttaka lyaleeta bamasinale baalyo be bamaaninga omuyi gavumenti ya Kongo naye eryawo eringa kifulukwa Kevin Prince noonya ku bifaananyi ng'ali mu gundi olirabe nga liri mu t-shirt lirina omukono sajja ly'amaanyi nnyo kati essajja eryo Trump yaligambye liyambeko Kongo ku M23 jjukira omwaka oguwedde Rwanda ne Kongo baatuula ku mmeeza ne bakkaanya ne bateeka omukono ku ndagaano ze bayita Washington Accords mu Amerika eyo era ne bakkaanya nti olutalo buli omu Rwanda n'agamba sigenda kuddamu kuwagira M23 naawe Kongo toddamu kuwagira FDLR naye bwe baavaayo tebaabissa mu nkola M23 n'esigala ng'erwana ne buli obubinja nga bulwana ate n'amagye ga Kongo nga gakola ki nga galwana kakati ye Trump ayagala kusima bya bugagga ate bakyalwana kuba ku mukolo ogwo gwennyini kwe bakolera endagaano Trump yakola statement n'agamba Amerika egenda kuyiikuula ebyobugagga era tufunyeemu nnyo kati ye ayagala kuyiikuula ate bano bakyakola ki era waliwo akatundu bakayita Lubaya ekkonga awo waliwo ekyobugagga ekivaawo bakikozesa okukolagana amasimu aga iPhone gano ffenna smartphones ne laptops ekyobugagga ekyo nkyerabidde bwe bakiyita naye ku lukalu lw'ensi ebitundu 15 ku 100 ekyobugagga ekyo bakisima awo e Lubaya kyokka M23 weerina beesi zaayo ez'amaanyi kati ate mu ndagaano Kongo kye kimu ku birombe bye yawaayo eri Amerika eyiikuule era we battidde n'ewira engoma ono abadde omwogezi we mu 23 bamuttiddeawo Lubaya kati tekono omusajja yali omukambwe bamusse I was wondering why his video is coming back. Ono yali yakwata abasirikale ennyala. Basinala abazungu. Na mwanguwe kwikire. You are fighting for money, we are fighting for life. Baamaze bamutta. Bamuse.
bakozesezza drone. Kati ekisajja ekyo Eric Prince kirina ababaaya baakyo abatendeka amagye ga Congo mu kukozesa ebyokulwanyisa ebyo. Producer omusajja mutereyo ku bantu ne ruba yange kutereddewo awo. Obadda neebuuza. Male sinnagiwa budde nze nadde nina bingi bintwala. Nebudda nkiraba nga kikomyewo. Nga bisajja kino nga vidiyo nkadde. Abantu babadde bakyagala nnyo. Bakikolamu ne bu video bungi obuyeeyereza scenario eyo. Kwikire. Kakati ekisajja ekyo baakisse. Drone yakikubye. Drone is ennyonyi ezeevuga zokka. Temuba muntu. Nejja neekubandagaza. Kakati ekisajja baakikubye. Era bagamba mbu ne Sultani Makenga naye alabika yafunye ebisago mu lulumba olwo. Omuduumizi w'M23. Omuduumizi ow'envi. Oyo w'envi ye Corneille Nangaa. Yaduumira ebibinja byonna nga n'M23 yo gitwaliddemu. Kati ona ow'M23 ye Sultani Makenga. Kati Makenga kigambibwa mbu naye yafunye ebisago. Naye teri akakasa. Naye yewire engoma yakoze eki. Yatulabyeko. Yafudde. Naye ekisajja ekyo kyekitendeka kiina abalwanyi baakyo abamanyi drone ezo be batendeka amagye ga Congo. Naye ndowooza ekyo Saimo kisobola okukulaga obunafu Afirika bwefumbekeddemu. Kino ekisajja Eric Prince kyonga ekintu kyo kyokka kiri amagye gaakyo gali advanced okusinga ag'eggwanga. Bagaruka ne ku level y'okugapangisa. Eggwanga eddamba eririna ebyobugagga terisobola kuzimba capacity ne lizimba ejje ery'amaanyi. Omanyi okubeera n'ejje ery'amaanyi kintu kikulu. Ntera okugamba abantu ne bagamba ate gwe owagidde ate gavumenti. Olaba Uganda. Uganda nafu nnyo mu byokulwanyisa. Fire power. Okimanyi bwe baba balankinga balaga nga ne South Sudan etusinga fire power. Gwe teekamu awo mu Google amawanga rankings eza fire power. Uganda eri wansi nnyo. Naye ate okimanyi abazungu bwe baba baagala bakolera interest zaabwe ate Uganda yebayamba. Rankings onoonye Uganda weeri mu fire power. Okimanyi Saimo nti Uganda yerina capacity Top global firepower rankings. United States of America bagigeraageranyako 0.7. Russia yakubiri 0.7. China, India, South Korea, France, Japan, United Kingdom, Turkey, Italy. Tikirira wansi. Other countries: Brazil, Germany, Indonesia, Pakistan, Israel, Iran, Australia, Spain, Egypt, Ukraine. Genda paka muffe Abafirika wetuli. Oba toteekamu Global, teekamu Afirika. Olabe. Okimanyi amawanga mangi agatusinga okuba ne fire power ate Uganda yegayamba okutebenkeza emirembe waago. Balina ebyokulwanyisa eby'amaanyi naye tebalina capacity ebikozesa. Kakati mu Uganda Muzeeyi Museveni kyakoze era ekiri mujjukirwako ebbanga lyonna kwe kuzimba strong standing army. Oyinza okiyita ekyokusaaga. Babakuleetedde mu Afirika. Olabe. Top ranked countries in fire power in Africa.
Egypt, Algeria, Nigeria, South Africa, Ethiopia, Morocco, Angola, DR Congo, Sudan. Osooka okomaawo. DR Congo giwulidde. Naye kimanyi Uganda yegiyamba okukubakuba yeekera abali eyo abagitawaanya. Kati ffe apa abasinziira ku kino. Sooka omaleyo olabe Uganda weeri wenjagala abantu balabe. Teriimu. Ranking yaayo. Bakuwaddeko bataano. Kakati ne South Sudan etusinga mu fire power. Naye ffe tugiyamba ate okutebenkeza eggwanga lyayo. Ekyo kye bayita okuzimba eggye ery'amaanyi. Omanyi okubeera n'ebyokulwanyisa tekimala. Olina professionalism, olina obukugu. Kati Uganda engeri economy yaayo gyeri nti ntono. Tesobola kugula byakulwanyisa by'amaanyi katale ka nsi yonna. Kakati abo ba DR Congo boolabye bo babigula. Okitegeera. Kati balina ebyokulwanyisa eby'amaanyi naye tebamanyi we batandikira bikozesa kuba eggye lyabwe linafu. Naye Uganda erina eggye ery'amaanyi eri professionalizing to the extent nti amawanga gajja wano okusoma ate agatusinza fire power because they can't fight. Kati tunuulira Congo, it is relying on mercenaries. Yonga yetesa kutesina busobozi. Naye Uganda yo tesobola. Tubetendekera. Abakugu tubalina. Abakambwe. So ezimu ku achievements NRM government zekoze kwe kuzimba eggye ery'amaanyi. Kibi nnyo obutaba najje kati bye bitawaanya zi Congo. Kati sente ze basasula omusajja oyo okubaleetera bamasinale babalwanire nyingi bo nga batudde awo. Kyokka ng'eggwanga gagga. Tubaleke wano n'abaddamu otalukyali lungi. Kale Bannaye ali tuddemu omulundi omuti omulala.